naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. Sigenda mwogera linnya, agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo nga tetegeerekeka. Deni ne wano waliyo munene agenda. Eno yembeera gye tusanze ku nkulungo oba flyover y'e Busaabala ku luguudo lwa Entebbe Expressway ng'akabenjedde kabusa omufiiridde Rajiv Ruparelya kye kajje kagwewo. Tusanze bimu ku bitundu by'emmotoka ono mwabadde atambulira okubadde ne yingini nga byabuuseemu dda nga n'okubengeya bibengeya so nga mu luguudo mubadde musaasaanya ebifunfugu by'ebiseminti mmotoka bye yatomedde nga tenneerindiggula kigo. Abadduukirize barabise nga nabo basobeddwa kuba yadde bandyagadde okuyamba okutaasa Rajiv mmotoka ye yabadde yakutte dda omuliro ng'ebengeye eggwawo. Oluvannyuma mmotoka ezizikiriza omuliro zituuse okugezaako okuzikiza mmotoka eno mu bwangu wabula babadde kikeerezi kubanga mmotoka yonna ebadde efuuse muyonga. Nga bukedde tuzzeeyo mu kifo kino awaagudde akabenje abaabaddewo ne batubuulira bwe gwabadde. Nti emmotoka yabadde agivuga ng'eri ku sipiidi bwe yakoonye ekiseminti yakutte omuliro yonna neggwawo nga n'abadduukirize tebasobola gisemberera kuba yabadde eteeta butesi. Yakubye ekiseminti ekyo n'ekyuka namu bweti n'etunula gyekola ki gye badde eva n'ebeera ng'etandika okwaka omuliro abatuuze nga nebandibadde badduukirira tebalina ebatandikira. Kano kabaddemu emmotoka ey'ekika kya Nissan GTR ng'eno ya namba UAT 638L era omugoba w'eno emmotoka eyabadde ng'atambula ava e Kajansi okudda e Munyonyo era kigambibwa nti yalemereddwa omugoba waayo ng'emmotoka eno esembera ku nkulungo ey'e Busaabala. Tukitegedde nga kamera y'oku luguudo eri mu kifo kino nayo bwe yayonooneddwa mu mbeera eyabaddewo. Kyokka okusinziira ku batuuze embeera oluguudo luno mwe luli yeevuddeko obubenje okugwawo entakera. Ebiseera ebisinga mukulembeze w'eggwanga akozesa oluguudo luno kati olumu bagenda ne bajjamu bino ebintu byabwe bateeka mu makubo mu makati nga abantu bamanyira nti oluguudo lukola ki luyitamu buyisi. Kati yuno leetuukayo ekiseera ate nezzaawo ebintu ebyo mu makati naye ate teriteekawo bubonero bulaga nti oluguudo olwo bakoze eki bazizaawo round about. Enkyukakyuka mu kkubo lino erya Busaabala kwa junction eno Busaabala kibiri nti abayinula bajja obamu ne baggulawo obamu ne baggalawo n'abantu bangi bafunidde ono bubenje olw'ensonga eyo. Kati tusaba abayinula nti wababa olwe enkyukakyuka ezze mu luguudo bagezeeko okuteekawo obubonero oba ebipande ebyeraga abantu nti gye mugenda mu maaso oluguudo lwaggaddwa oba lwagguddwa. Obuzibu babutadde ku kitongole ky'ebyenguudo kye bagamba nti kikoze mu ngeri ya kapeesa oba okumaliriza oluguudo luno. Saate minisita tumwengeejinze emirundi egiwera minisita Katumba Wamala jeno naye atugamba kimu oluguudo lujja kuggwa abantu bange basoba mu 200 bafiiridde wano ne gavumenti yo tefaayo. Olwaleero kigudde nti efuddeyo nti kuba afudde leero munene muki mu gavumenti naye abangi bafiiridde wano kyenkana buli wiiki. N'ebitaala ebyali byateekebwa ku nkulungo y'e Busaabala nabyo byaggyibwako dda abatuuze kye bagamba nti nakyo kyongedde okufuula oluguudo olw'obulabe. Waliwo ku bitaala n'ebijjawo ebitaala byali bigezaako okutangira obubenje ne bagamba olwa flyover nti kababijjewo naye ate nayo teggwa. Saate minisita tumwengeejinze emirundi egiwera minisita Katumba Wamala jeno naye atugamba kimu oluguudo lujja kuggwa. Omulambo gwaggiddwawo ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago. Wafiiridde Rajiv yabadde akulira emirimu mu Ruparelya Group wabula ng'era yeekolera erinnya mu kuvuga mmotoka z'empaka
afiiridde ku myaka egy'obukulu 35. Ebimu ku bintu ebitambula buli nze mbagambe buli wengezaako biraba banno banyonyola nga bwekiri kati guli wadde embegama nti kangule wano kanzire wano kanzire eri. So nze njagadde mbategeeze nti mubanga erijja mu maaso embeera ejja kubambi kati katulaba omuzungu bw'anaaba atabuse bwe mubanga mugamba nti muli bali bankwe musigaleyo musigaleyo kubanga kati kino ekiriwo bulinga bubonero bujja tuuka ekiseera nga Katonda asobola okudifeninga Africa oba part ne bwe base Africa ng'abalanga East Africa emirundi ng'esatu n'ateekawo guidance oba kyoyinza okuyita obukuumi nga ennyonyi ne bweyingiramu ng'efa oba ng'etulika butulisi nga ekyo kiyambako okutondawo oba ndowooza kyekimu ku bintu ebigenda okubeeramu abantu abatukuvu. Kyenyinza obbagamba bwekito kati abantu abali mu magombo oba abakkiririza mu muzungu mujja kutuuka ekiseera babanga bazikirize abazungu eri mugende nabo kubanga yeddiini gye babaleetera muba following bwe mugamba ntukiririza mu stand tulabe lwaki kati juze ennyonyi 2 zaagudde mu Washington DC leero waliyo endala egudde mu kibuga bali abatukuvu abaatuleetera Yesu lwaki Yesu yandibakoze ekyo lwaki Yesu yandibakoze ekyo lwaki Yesu tarabye n'agamba bano batukuvu bange kansuleri mu badugavu bagamba nti baava mu mazike kansuleri mu badugavu bagamba tebategeera be baali mu stand. So please omuntu yenna nga oyagala ogoberera abazungu bakkiririzaamu nze nabagambe bwe mubanga mulinze order nje bawadde omuzungu bubeera naye manya nti ekyakutwala kunoonya ssente mubbeko bubbi ssente ojobeeko kyokola eno tolina kyoyagala ku muzungu era oyagala ssente n'amazima nago sijja gabalimba nga babuulidde ennyonyi zizino wano nalina zinootinga dda nga nasireka era bw'otunuulira wano ndowooza muziraba wano nalina zikola dda eno sketch nateekawo ebibuga nenteekawo yali 2021 mu January nalina akava ne mu kutoloka nga bakampamu era nenteekawo wano nti ennyonyi 17 ezirigwa mu bibuga okuva 2025 mu bibuga kati 2024 bwe yaweddewo zitandise 2025 zatandikidde mu giya nnene zino ennyonyi 17 zezirimu kugwa mu bibuga ebyamaanya kati gwe boborooza nti mu Kampala tulinamu ebizimbe ebiwanvu bwe biti awo ojja kumanya nti ndi mulalu n'ennyonyi yabadde egenda okugwa ku Sande eyo yabadde tesobola nze nabagamba njagala kusooka kugezesa amaanyi gange oba omugaso gwange ndabe nveewo wano mu Uganda okumala emyezi 6 just 6 ndabe kiki ekiddako nga nvuddewo kati wano zino zonna zigenda mu ttaka ate zino zonna okukka mu ttaka zijja kuba zijjuddemu abantu nga bali bwe bati zijja kuba zijjuddemu abantu ennyonyi ezimu zijja tuuka mu kkubo ng'efunamu empewo eginyenyanyenye nga tewali na mpewo gye balaba ennyonyi ng'ebaawo ne baako ekintu ekigikubya neewugguka ku radar system ne balaba kwegamba ng'eringa nga bw'okwata akagaali n'okawo oba omupiira n'ogwetooloozamu bwoti ne gutandika okwetooloola ne gutagala ne gugwa from nowhere. So nze nja kusigala nga ntunuulira ennyonyi sigenda zikwatako sobola zikwatako lwaki nzikwatako naawe wandimpadde ensonga lwaki oba oyagala nzikwateko nze kansigale nga ntunula butunuzi ebintu ebimu buli we bikolebwa abantu abasinga obungi bawooza Museveni oba gavumenti yeyatutaasiza nze nabagamba mwe muli olwa Katonda era olunaku nange lwendiwumulamu okumala emyezi nga 6 nga nfulumyemu Kampala awo mulimanya nja kumanya omugaso gwange
mu distance jemba ne munyizo okutabera na mugaso mu Uganda naye nyinza otuuka eri ng'ate eri baneetaaga eno baneetaaga so kasooke enjira nzitunuulidde ndabe saagala nange kati nabadde ndaba nga buli wengezaako okuziyiza ennyonyi okugwa mbanga balance ngoba ataataganya future baataataganya future so arasooka kulaba omanyi mu abaddugavu mulinda ommere ku bagamba mumpita buyise mulalu naye ebintu byonna nze kasita ndaba ekintu kasita nkiraba kiba kyakufuluma nze nabagamba bwe ndaba ekintu kyonna nga bwenkirabe bwenkyogera pozi nga Katonda yasaaside busaasizi n'akikyusa naye bwe ndaba ekintu ng'etteeka kiba kirina okubeerawo so awo engambira nti ebintu ebisinga ebimu sigenda kuddamu bikwatako ngenda kubanga mbita nabadde ntunuulira nnyo Africa mu chaotic era abalindirira nti tuli mu 2025 nze olunaku olwaleero nyingidde mwaka mupya kati era okukakasa nti nyingidde omwaka mupya nekyegenda kukyuka waves system education n'ebirala lwaki abaana tebabagamba baddeyo mu gwakusatu era mugenda kulaba abantu engeri gye bagenda okutandika okweyisaamu mu mwezi ogwokubiri mugenda kulaba abantu engeri gye bagenda okubanga bakolamuko ku sente era omuntu yenna tandika okwesabirako emikisa mu guno omwezi nze lwaki mbagamba bwentu nze nyinza okeera nenkugamba nti kati wetuli tuli mu mwaka gwa 9 nga mu 87 saawa zino lwaki mugamba bwentu nti mu myaka egyeyongerayo 10 enjatika zigenze nga zeeyongera Uganda egenda kweyabuluzaamu emirundi ekyo Kenya emirundi ekyo South Sudan Ethiopia Morocco Tunisia Gabon Angola Egypt Africa amazzi gagenda kuyitamu era enjatika zatandise okweyongera kati ekibulamu okugyongeramu amaanyi eriyo enkuba egenda okutonya enkuba eyo bweneetandika egenda kuyingira wansi mutaka kati bweyingiramu amazzi bwegayingiramu ettaka liri lyongera okugonda kubaali gonvu lwa pressure kiri kyenabagamba nti ensi mu kukyuka mu experiment nze nga mbagamba experiment soko tunuulira oyo omwana olabe engeri gye bamuzadde wano e Kampala tunuulira oyo omwana then ombuulire nti omwana oyo kyofera twabagamba nti fe twakuleetinga life for tomorrow ebintu byonna ebijja buyinza okukya ku makya nolowooza omwana bamukuseze oba omukyala omwana si wuwo oyo omwana wuwo naye ezo experiment eriyo nabagenda ozaala abaana ng'alina amaaso nabagambako owamaaso 2 ndowooza mwamulaba ojja zaala omwana ng'alina amatu 3 olowooza oba neiba yakuloza ebyekika biki ezo experiment nabagamba nti n'abantu abalina amaaso ga bbulu tebaba na maanyi just experiment nti tuva mu direction gye twalimu twolekera mu ndala naye abagenda okuwangula akalulu bebeero nga balina amaaso ga bbulu enviiri za white n'eza yellow bajja kuba n'amaaso ga bbulu n'aga blonde bajja kuba pure white ng'ali wano tayawukana n'ali mu America ebintu bingi ebigenda okukyuka mu experiment ezo era olunaku olw'enkya ngenda kwogera just ku experiment ezijja zokka ye program gye tugenda okugendamu mugenda tuuka ekiseera nga weetunula mu ndabirwamu nga tolaba statue nga bwe weetunula mu ndabirwamu nga tolaba kifaananyi ekyo kyentegeeza ekifaananyi kyoba nga teweeraba mu ndabirwamu nga olowooza oba oluusi waliwo emisambwa oba oli mufu oba nga mugamba mbusimanyi kati kabonero kakufa please experiment zezijja so ebintu ebimu buli wembyogera wano olwokuba nti ebintu biriyo mu maaso ebbanga nga temubiraba muwoza musezi nze mbulayo guno omwaka bwe gugwerako bwe naayingira kati nakatandika omwaka era
guno mwaka gwange kukolera mu bintu bipya bwe nayingira omwaka ogujja nja kuba sikyaddamu kufulumya yadde ne program nejo nja kusooka mbastopinge soke mbaleke nze kasito gwange nze ne bwe nsinkana embwa mukubo neŋŋamba waliyo enyonyi ejja banyinyuse kwanga wano teri muntu ankozesa oba nti agenda kunsasula just wali nze ogwange gwakulaba bulabi so abanaabanga mumanyi ekyokukola mujja kweyiiya nange ngenda mu byange kati nange ngenda mu mirimu gyange gyakweyiiya so n'olwekyo nandyagadde obagamba nti mu nsonga zonna musinge okufokasinga ku Africa. Banaddiini batugamba nti Yesu ali mukuba anaatera okujja, naye abatugamba nti Yesu anaatera okujja be basinze okusima empuku, be basinze okweteekateekera, be balwana okufuluma ensi eno. Bo tebabagamba nti emyaka gye tuli musijja mituufu, wabula balinze disasters bagweko, then obuzibu bujje mumutandike mufe bo balyoke bakomewo eno mu Africa. Naye nabo ngamba jukiza teriyo muzungu agenda kubeera mu America ng'embeera etabuse bwana avaayo akomewo aje mu Africa, tekiriyo. Kati nze katulinde tulabe. Enyonyi zigezaako okubeera biza omuliro oguli mu California, naye omuliro nyongero bajukiza nti gukyatambula. Omuyaga omuzira bikyaliyo. Kati ate waliyo musisajja, waliyo musisajja kyagenda bakola kijja kuba nkoko baana. Ekirala nabadde ngezaako okutunula mu research